abakyala bagamba nze nyina ensonyi benkabya bannemeddeko Magneto Katero yagamba yagattawa mazina ga bararu tuzina ga bararu abaramu temujja enyimba nyingi amanya n'eddoboozi wa Misejja Jagalaba International Uganda Rural Boy Seso the number one stand wamachi owamajirita Export TV to the world. Muli mutema ne basemu ne banyabo wenjogerera akadde kano wetuli gye bayite Ganda ku meeting point abatamanyi a meeting point weri ngova mu kibuga Kampala ziri mayiro 5 okutuuka wano olinye emmotoka okuva Namirembe Park nogantu wala Ganda mukamukamu ku meeting point wali ekivulu ky'omusajja w'amanyi nnyo Jajja Galaba atabaga tuzimbire Galaba munnange nno omusajja ono golaba muyimbi naye omu ku ba victim abaakosebwa ku kisenda bantu mu ntobazi wansi wali Ganda so takyalina wasula era program oba show eriko tuzimbire Jajjaffe Galaba oba Jajja Galaba buli anajja yenna omutwe gumu okuyingira muje muwagira abaimi bangi nyaba mwelekeddeko era onako olwaleero press conference ye ate bambi esembyeyo muje muwagire abali ku media ez'enjawulo Mwana Soda abali ku Moon TV abasanyuka TV aba BBS Telefina abali Bukedde 2 n'abalala bonna ne media houses endala ne channels endala bambi mu sharinge mu commentinge ate be muwagire ne bana Uganda mwenna tubakoola abaliranye ebitundu ebyenjawulo Ganda Kawuwa Nasere Jembe Cheba muje muwagire Jajani tuzimbirani somu kasera kano mutwabya amajega amanyi nnyo naye siga UPDF majega abayimbi era bangi abagenda kwanga atebe yanjula omuomu erinnya lyokozesa mu bayimbi nekikyogezo ozokola lunaku olwaleero wakyogenda okukolera ate ku nnaku luli ate twabenga tambula ddala mwingina tandikira waneno mukulu erinnya gwani Don't dances. Muli ba dancer? Yeah. Bano ba dancers ibo. Mugenda kubiga. Victors dancers. Tuzeko omusajja ono erinnya Madzone. Yeah man. Yakuyimbira Mukisago. Mukisago madzi akamala ekivulu waneeno omulala amanya Bibakadio kwe. Mbwide muli akwekwe mukwatirawo mwenna bannayuganda abali awo tugenda kuddako ne side sawa no lwakuba nti Mwana Soda kye yankoze olunaku olwaleero kale erinnya taata amanya n'eddoboozi bampita King Size Uganda era omusika wa Raga anti era nga kulomokaga kiba kigwa bugwi yo kabum tuzimbire Galaba tuzimbire Galaba wonta King Size addaka omulala Akila Mugi Uganda straight away machindi Mama Mpoma mu nyumba mwendise ng'abaana kwa Live TV tugenda kuzimbira Jajja Galaba ennyumba omuyita Mama Mpoma munabawulira Wamise ize esi Kabaka number 1 soja biri wansi amazi gabo watugajja wansi nate muje tugajje wansi kolo lunako olw'omukaga tuzimbire Jajja Galaba ennyumba Londo zambawuli amajega amanyi nnyo n'omukyala wali wano erinnya Salamta Shadia abajje tufena tuzimbire Jajja Galaba ennyumba Shadia tugina kuzimbira Jajja Galaba Latigo security Sama jema anji nyonga mugalaba n'abaana abalala bangi nnyo okubanga ate baze okubeerawo Jajja Galaba bangi tusobola okubanga ate tubamalayo ate mu mbeera eno mu kaseera kano tugenda okuba ate twogera ebigenda maaso olunaku olwaleero naye nga tubajukiza olunaku olw'omukaaga weekend eno mirongina kugiwawo saawa emu so abayimbi bonna abanayimba aba Rising Stars mulina okubanga ate mukutte obudde baga omutwalo gumu okuyingira ate si mukulu ebisinga agenda kubanga ate abitwanyulira omukulu Jajja Galaba Jajja Galaba sobola kwemu hit yakubira ddala ne bakumanya eggwanga lino hiti nyingi naye sawa zino eriko abakyala bagamba abakyala bagamba sibawulira abakyala bagamba nze nyina ensonyi benkabya bannemeddeko Magneto Katero yagamba yagattawa mazina ga bararu tuzina ga bararu abaramu temujja enyimba nyingi ze ndi mwana wa Sabo nze nkuridde musabane na nyine bomima Jajja Galaba ye na nyine bomima enyimba mpitirivu album tuina kumpi album zisatu
Ndi bulungi. Amanya n'eddoboozi wa Mr. Jjajja Galaba International Uganda Rural Boy Seso the number one stand wamachi owamagirita. Olunaku olwayo tukoze press conference yaffe esembayo. Waliwo yasooka neyaddako kati eno yesembayo ddala. Zonna zaali wano mu kifo. Press conference okusinga ziri mu kkunga bantu na enteekateeka eziriwo eza show. Enteekateeka eziriwo show egenda tutandika ssaawa 12 kuba abayimbi bangi. Show tuzimbire Galaba concert. Omulamu ogwo gwaleetebwa bannange naddala abali mu art. Oluvannyuma lw'ebyo ebyatuukawo ebyali mu Lubigi mwenna mwakola ki mwabimanya. Nali omu ku bo n'oba nga tewazimba ssaawa zino tokkirizibwa wadde okulimawo kasooli. Poloti ebadde luddewo ebbanga babadde bamanya badde banfollowing emabegakaawo bamanyiwo abasinga. Oluvannyuma lw'ebyo okuntuukako bayimbi bannaffe nga omanye byabayimbi. Si buli muyimbi nti agenda kukwata kwa 5 oba 10 n'atasobola okuwa show najja n'akuyimbirako nga show gwe wandiwadde akakadde najja n'akuyimbirako olusi n'omufunira amafuta olusi n'agenda bugenzi. Nensalawo sijja genda Makindi oba ngende Luweero oba wabba Kalubiriza. Nensalawo show ngiteeke mu kifo mwennyini mwe nafunira obuzibu ng'ate ekifo ekiriwo ng'ekyamaanyi mu area ye meeting point era we natuukirira management ya meeting point nenjinyonyola ensonga zange na lwaki nkola concert eno ne banzikiririzaamu ne bampa ekifo. Show ya nnaku z'omwezi nga 28 olw'omukaaga luno lwennyini. Entrance okuyingira ordinary ale bad eri 7 ne maaso kawo nga abantu batandise okwenyigiriza egenda kudda ku mutwalo ordinary abakeera bali ku nusu 7 naye maaso awo tugenda kudda ku mutwalo VIP 2. Bayimbi ki abakuwerekeddeko? Abayimbi okusookera ddala nyina abayimbi abewaka nga omanyi nti mpangalidde nnyo ebbanga lyange wadde mbadde ngenda Makindi ne ngenda wa nenge ebbanga erisinga mbadde mpangalira nnyo muno mu Nansana oba mu Uganda nti nyina abayimbi abalala bamperekeddeko ffe betwala ab'amaanyi naye okusinga nakulembeza abaana abaawa abewaka kuba abaana abewaka be bagenda okukola kakuyege okutuuka nju ku nju kye tubaddeko nga nyina muganda wange ono King Size Waimide Zoni abayimbi bangi nnyo wabiri wansi naye waali kwegamba wemagamaga abayimbi bo bangi nnyo abamperekeddeko waliwo muganda wange Ashitaga muganda wange ono bangi muganda wange Milio King bangi abayimbi ba wano kati ng'ogyeko abatali ba wano omuli abatusukulumako oba kale abongeramu vibe mu kintu nyina abayimbi abampa abakiriza mbateke ku posta n'abalala abampa n'agamba ne oba tontaddeeko nze nja kuyimba ngenda sooka n'abali ku posta nyinako Ronald alimpa lusuku lwa Semiti nyinako Swaba Kasumba nyinako Likodera Butida nyinako King Lion nyinako Omukunja Atasera wamu ne Nalongo we King Shiba tuyinako Boy Sebo owa TikTok nyinako omukozi munnange ku TV DJ Keno bana posta nene nyinako MC Kabiranga ow'ekifo kino amanya agange bampita MC Katumba Sikat Soligwe mumanyi nenga abangi bakozesa Asmani nga nva mu Alan Jobs Link Stock Alali TV tuzze wano kusupportinga muganda waffe Jjajja Galaba tubeera naye eyo mu bintu byaffe nga bwe mumanyiira nenga tuba naye Jjajja Galaba mu buli nsonga yonna so nazze ne bannange mwebali abasasa okulabako nange nsanyusa obbasanga ebisuko byonjulire eggwangu babuli erinnya erikuba hiti era lyeryo era Big Mama hey mama nga you are beautiful olwako lwaleero ozze wa Jjajja Galaba nzize olw'omwana ono kiki oyinza omwogerako katono briefly siina kibi kyemumanyiiko kiki osinga omwagala ku Jjajja Galaba empisa ze alina discipline
muntu w'abantu n'ennyimba ze engalo ez'amaanyi wabanga ate big mama eza big mama emeza waguze dda mateeka engalo otyo tutambula mpolampola wenanyonyolako ku bayimbi bannange ne baŋŋamba kola concert ffe tujja kukola ki tujja kujja tukubeererewo nga omanyi abayimbi abamu tajja kukwata mitwalo 10 oba 2 naye atasobola okuyimbira yandikuyimbidde akakadde gwe yandimuwadde akakadde asobola okuyitirawo n'omuyiyizayo amafuta amasaamusaamu oba n'akuyitirawo n'akola ki n'agenda bayimbi ki b'oyina batumenyere nga eggwanga lyonna likulaba mperekeddwako baganda bange bonna nsoka kukulembeza baganda bange ab'omu kitundu wano abeeka bonna buli gwomanyi ow'egganda bonna bamperekeddeko ne wabaawo nabana baboostinga mu show nyina baganda bange abamu abaŋŋamba tuteeke ku posita tewali buzibu naye oli anaagamba nti galaba engeri gyebiri byakuyamba nze kambayitiremu buki kuyitiramu buyitizi abakkiriza batimba ku posita omuli Ronald alimpa tuyinamu Swaba Kasumba oyo akuba amataali oyo tuyinamu Likodera Butida era press conference ezasooka nazikola nga za abayimbi bali abasooka bonna bajja era press conference ezasooka alimpa baaliwo bonna Butida baaliwo nyinawo King Lion mumanyi obuzibu bwava kugoloza ku kakiisi nyinawo Mukunja Atasera ne Nalongowe King Shiba nyinawo Boysebo batiktokers bangi ne batiktokers bagina kubawo wano batiktokers bangi wetudda ku side y'aba DJs nyinawo Engineer Muko Nice TV nyinawo DJ Keno wetuli ku KBS bangi ne ba DJ ab'ekifo bonna bakola ki bagenda kubeerawo bagenda kunyambako engeri gyeringa charity buli muntu yasazeewo agenda kubaawo MC Kabiranga bayimbi bangi kakati ojeeka batali ku posta nsuubira okuba ne Abdul Mulas nsuubira okuba ne Clever J nsuubira okuba ne King Zali esabagambo bebbo bali ababa bebbo abayimbi bangi so tusuubire ekintu ekyenjawulo kola olunaku Export TV to the world.